kale bamama baabwe bo ajjanga zo okukyala oluteekawo omwana omuto otegeera wa bw'alaze. Nengamba sijja kusuula baana, Mukama yakoze eki, yabandeetedde, tulina okuyiija buli ketusanga ne tulya nga sobola kusuula baana bano, okubeera n'abaana bano abazzukulu bange sirina gwe ngenda basuulira. Nange naakolanga abaana bawala bange, nange nembeera n'abaana baabwe. Tebakomawo era simanyi gye bali, sina na namba zaabwe z'amasimu nti oba nkubeyo. Bano bendi nabo we bazzukulu bennina, bamaama baabwe bansuulira. Buli kitaabu afa nga baleeta, naye nga kati simanyi na bamaama baabwe gye bali. Kati nze ndi wano n'abazzukulu, wano we tuliira emmere, naye ndi mu bweraliikirivu okuba nti oba oluusi tuliba tuli abatemu ne bajja olw'ensonga nti tubeera wano kiro, sirina buyambi bwonna. Abaana tebasoma nga mubalaba okusoma ko twakuvaako, tebasoma. Tuli wano kaakati n'ebyokulya obuli tetubirina. Ekyabaawo kwegamba abaana bandeetera abaana bannaabwe abandeetera wano, nembaga abana mugende n'abaana kati babula bubuzi katomanya waje wajakutte noga munna ate abaana n'abasuula tunaalya kye tunaaba tulabye. Nengenda nempatanya, ngenda nempakaseeyo wala luusi nsulayo akakaana akakulukulu ako ne kabeera ne mugamba kuuma abaana banno, ngende nnoonya ekyokulya. Ekyokulya bwe nkireeta oluusi nsulayo, oluusi nkomyewo nendeeta ne tufumba. Ngera we mulabye kati tufunyeyo katunkuma oyo tugenda kuteekeramu oyo muwogo gwe naleeta. Kati leero mbadde ngambye kanjoze ku ngoye ate naawatanya enkya kasa tufunyeyo oyo. Kati bwe tutyo bwe tutambula, ngenda wala n'ensulayo. Ogenda okudda nga abaana era balumizibwa bali mu njala, naddala ono ye ate ayisibwa bubi nnyo kuba ye teyeesobolerako ddala. Mbwawaka byembeera nabyo, sabbuuni oyo muzibu era kwokulaba ng'engoye ennyingi bwe zityo. Ofunayo 1000 n'olyoka ogulayo kitole kya 1000 bakuseera, akatole k'olukumi katono nnyo era kali omwo mu bbaafu. Kati n'otandika okwoza ate n'amazzi gye tugajja nawo wazibu. Kati no abaana abo okulya kunva kuzibu ddala, tetulya ku kanyama oba twakoma ddi sikyalujjukira nakulujjukira okwokusiika tetusiika noga wali bidoodo n'otokosa ne mutandika okulya. Sukaali ye kanaakaana nako kaluusi kagaana sukaali, nabo ne bagaana maya ne bagaana caayi olw'okuba temuli sukaali kawoomeeya kali. Kati baba abo bo baamuviirako ddala. Ono gwe nkwatakwata ne muwa nnywa ng'ate byampaka lwa nsonga nti sukaali temuli. Kati emmere yokka eyo nayo nzibu nnyo, tosobola kubeera awo n'ofuna mmere wabula emmere ogitambulira n'ogenda okudda ng'abaana enjala ebaluma bali awo bakaaba banyiziira bonna. No ate n'odda mu nsooka obasirisa olyoka ofumba emmere. Kale zembeera gyembeeramu wano. Kwota eno ya 2000. Kaakati bw'oleeta sukaali n'omutabulira, sukaali eyo akola ennaku nga 3 kubanga anywa emirundi 3 buli lunaku, anywa emirundi 3 ng'omuwa caayi okusobola okubaawo. Akati abo bo omwana ne bwakaaba simuwa ku sukaali, baagaana okunywa caayi omukalu abamu. Ne tusalawo okubivaako, tetulina buwunga nti tufumbe ku buugi nti oba obalimberimbe ku buugi. Kati ne tubeeraawo bwe tutyo mu mbeera eyo. Obujjanjabi abaana nga bandwaddeko mbatwala mu ddwaliro lya gavumenti. Kasaba wandiika nti ddagala bwe liti nga terisangiddwayo, erimu ndisanzeeyo, nkomawo wano. Bwe mba nga tewali wadde n'ekikumi nga zonna zaaguze emmere, nga noga ku biddagala ebiganda nga mbawaako nga banywako,
nga tubeerawo ne Mukama wayambira. Ennyumba gye tusulamu enkuba bw'etonnya mbagolokosa ne mbagamba tumuveeyo tutuule mu kasonda wano n'ebikunta byaffe tebitoba. Oluusi obudde ne bukya nga tutudde bwe tuti tutunula ne tulyoka tuvaayo ng'obudde bukedde naye nga twasuze tukoze eki tutudde mu kasonda ffenna n'ebikunta byaffe. Na myaka 2 bwe namutwala mu ddwaliro baŋŋamba nti omwana ajja kkula mpola mpola alyoke atandika okutambula naye nga si wakaakati ng'abaana abalala we bakula kuba ensingo teterera bulungi talya kalya okulya gw'omuwa n'okunywa gw'omukwatira tatuula wansi era kyebaava batuyamba ne batuwaaka akanangane. Ekibanja baakitwala ne batuwaako kapoloti kati kapoloti ako ka haafu baatugamba nti haafu nene haafu erabika tewera wabula ne batusiba ebbaluwa olw'okuba nti saasoma batusiba ebbaluwa ya luzungu ne batuwaayo miliyoni 3 kati miliyoni ezo 3 nenzitwala mu banka tumale okwetegeka wawe tugenda okukola ki okugula. Kati miliyoni ezo 3 zafiirayo mu banka bagikola ki sente bazibbirayo. Naye nga kwegamba namala kukaayana nnyo nana amabaluwa ngalina namala kukaayana nnyo ebyo byonna okuba nti byabeerawo. Mwana Justin nkumisinga jangu otunone wa Jjaja tuli bubi jangu otugyeyo. Taata bwe yafa n'atuleeta eno nga tetumanyiiyo n'agamba mbu atuleeta wa Jjaja. Bwe yali agenda n'atugamba mubeerawo ngenda kukomawo okuva kwo tetuddangamu kumulabako. Oluusi bwe tufuna emmere ne tulya ate eba ntono tetusoma twali tugenze ku ssomero ne batugoba mbuno tuleete school fees obugi buno tetunywa bwa bwereere. Akitegeeza nti nga baana bamulekwa nekyongera okuba nga kituluma mu mitima gyaffe naye nga oba oliawo naffe nga tetulina bugabirizi bumala kulaba nti tuddukirira famire eno nga bonna we bali. Nga bwe nkugambye nti twali twagala kulaba nti omwana ono tulabako engeri gye tumuyambamu ow'akagaali kyatusukkako. Ekituufu kiri nti tetulina buyambi oba busobozi bumala. Mukama yatusaasidde akagaali ko ne tukafunako omwana ono nga missoni yaffe bwe yali ko twabadde tufunye eyatukwasizzaako era sitiiru ne tumufunira akagaali. Naye ate bano abato enfunda ze tuzze nga tebagenda ku ssomero kibadde kituluma kubanga tebalina nsimbi zibatwala ku masomero n'engoye zennyini nazo ng'olaba embeera yaabwe ki mbi nnyo nnyini ddala. Olwekyo mu nkola ey'okuyamba Abannayuganda tusaba yonna gy'oli Muzira Kisa ku lwa famire eno giyambe. Tumanyi kye bagenda kubeera baana bano olunaku olw'enkya naye tukkiriza nti bwe twegatta famire eno tugiyamba kyonna kisobola okubayamba. Abaana basome, abaana bafune ku ngoye, abaana balye bulungi. Embeera eyungula amazziga buli wawulira sitole z'abaana bano ekituufu kiri nti naawe okakkana okaabye kubanga asi birungi embeera gye bayitamu butuufu yennyamiza.